Wakati mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga, gavumenti yasalawo okukwasizako abasigansimbi okutumbula emirimu gyabwe kibasobozese okufunira bannansi emirimu. Mu kkowa eryo, gavumenti yawaayo ettaka ya yiika 2 eri kampuni ekolera kuno pikipiki z'amasannyalaze eya Spiro okusobola okugaziwa. Greater relationship beyond making sure that there is provision for our customers is that National Housing is providing land for establishment of the mega assembly plant beyond what we see here. And this is already sited at Bukerere in the Wakiso district. Senkulu wa kampuni ya gavumenti evunanyizibwa ku kuzimba eya National Housing and Construction Company Limited, Kenneth Kaijuka, bw'abadde alambula ekifo kampuni ya Spiro weekolera pikipiki z'amasannyalaze, akakasizza ng'enteekateeka z'okuzimbira kampuni eno ekifo ekinene okugaziwa bwe zigenda mu maaso. We participate in the construction, we'll participate in the establishment, making sure that the services are delivered to the plant on behalf of the government of Uganda, because His Excellency the President directed that National Housing and Spiro will put our hands together and make sure this plant is brought up. Tulimaze okugwa mu ngalo zaffe, tugenda kulaba nti tulikozesa okusinga ne kyemulabyeko wano leero. So production gyemulaba wano, of course, ateleme kagenda kakula nkeyongerayo, egenda kukubisaamu emirundi nga 10. Kusinziira ku government kyekoze eki kyetuusizaako. Era tuli basanyufu nnyo okulaba nti gavumenti yatudde obudde neyetegereza. Senkulu wa kampuni ya Spiro ekola pikipiki z'amasannyalaze agamba nti batandikawo kampuni eno okutuukiriza ekiruubirirwa ky'omukulembeze w'eggwanga eky'okukyusa ebidduka byonna okukozesa amasannyalaze okuva ku ebyo ebikozesa amafuta agaviiriddeko okwonoona obutonde bw'ensi. Spiro kyajja mu Uganda kukola kukyusa engeri y'ebidduka gye bifuniramu ki amafuta oba mu luzungu kye bayita energy, amaanyi agabiddusa. So twatandika ne pikipiki, kugenda ku butukutuku, tugende ku budduka taxi paka ku bus. Titus Jemba, BBS Telefina.